This is Ground Media UG. Godbase Entertainment. Mutolo Comedy House abajulira aizo gamba mbu ya muntu omu just kale nga obera ngo inayo kingdom ekitegeera kyokula ulira Mutolo Comedy House bana basajja bonna bolaba obabe mulengera wadeno ku poster bayinako ettabi ddene nnyo ku Mutolo Comedy House era ennaku z'omwezi ezo tubayita bafani ba Vanessa, bafani ba Chukamba, omutamivu bafani ba Sanekezi, Lunanagira, bafani ba ese twina ese bana talent zili omu Mutolo Comedy House experience ba nokweralikirira mukale tweralikiride mukulu na bwolo abatajje na butambala mwizo kakana nga amaziga mugasimuziza saati kitegeera bagenda kubeerayo okuseka paka kuwulira bubi sheno ya comedy era ba comedians bonna bagenda kubeerawo n'abayimbi nenga ba comedy tugenda okusinga okusoosowaza twagala kusesa abantu mpaka kuwulirawo binakulaga nti comedy asobola okuva ku TikTok k'omumanyi najja ku stage so kati basewo ne banyabo abatulengera ku channels ez'enjawulo seeyanjudde nze Nibo Mutolo okuva ku Makula Kika okuva ku Makula Kika wewo nyaawo ne Radio 4 double presenter so bakoowola nze nganze mujje mumpagire ne ex wange nsooka okumwebaza Otasiba busungu otasiba busungu oyawuse nnyo ku banno kuba bandi nabayise ba ex ne baganda okujja so basewo ne bajjabo ku nnaku z'omwezi ezo mujje mumpagire mitwalo 2, mitwalo 5 n'emitwalo 5 so okwebaza ne basaponsa bange abantaddemu akasente ne banzikiririzaamu Makula Kika, Star Times Makula Kika ate yabitaddemu nnyo embeera negamba ati kati gwe Mutolo ojja kiwulira ogenda wulira kye bayita Star Times Makula Kika Radio 4 nayo nebiteekamu wali eri omutwe omukulu Sula Motors naye n'abikola naawe gwebaziza nnyo anko nina Eve Chicken we ate ye mulalamu SK Beddings nawe webale anko anti ne anko manyi bali babiri abo batambula babiri bandaga nti lavunya bali abatabakulozesa omukwano mwangu nanani Mutima Electronics naye yataddewo akasente Mariam 5DZ phones naye yabitaddemu nina bannanga ba SMG Modern Plumbers yomukyalo oyo CEO yabimala era nammwe yagenda okubakwasaganya sigire tubani abakwasaganya kuki sigire yabimala oyo CEO SMG Modern Plumbers basima Nayikondo basima enzizi ewaka ebira byonna ebikwatagana ku kusima basima buli kibasala maaso so za properties oyo wange tasobya naye yagambye nti Mutolo my blazer nawe akasente tugenda kakusaamu abapawaking ekasubi nabo bataddemu kasente basapoza nanyina bangi Chuse nansana oyo omutunzi wa nkoko Chuse mtunzi wa wambizi wa koko wabyakulya kubere mizi bagiyita poko naye yabitaddemu omukono kale basaposa bange bebali kunzikiririzaamu tebakoze kyamaanyi nnyo kati kitegeeza kino kiraga ki nti olunaku olwo omuliro gugenda kwaka twongera okusuubiza abawagizi baffe abalungi nti bulijjo kyolaba ku TikTok, kyolaba ku YouTube, kyolaba ku TV oba kyowulira ku radio yo ku lunaku olwo kigenda kubeera staged under Mutolo Comedy House experience nga bwe nabagambye nti sigirimu nzekka abakulu abo Sanekezi dengeddeko wali Icon bana banjawo ase wali abana bayitirivu nnyo so bagenda kubeera wano nga tushowcasinga comedy ku comedy tulina tickets eziri ku online bagita oli eka app nange sikamanyi bulungi
all cash. Namwe abagulidde ticket ate mwe kyemukoze kyamaanyi. So kati ku lunaku olwo sirina bingi byakwogera wabula bakoowula bukowoozi mujje mupagire myaka mingi myezi mingi nebyo tukoze byeraga olabye nze olumudo waabo myaka gyejo so kati mujje mupagire ledzanje to mujje muwagire mutolo kometawusi byebyo byange byebyo kuzingalo kindeseeyo ate tetumanyi endaga ziri mmeka byebyo ebituyisiza byebyo olosakobedalina ebintu byenjagala obagamba mpozi wadayagala mbanjulire family waneeno kireke lega byebikwano gyange mujje mupagire tuze tugende mu bibuuzo ndowooza embeera yeyo bwetu bweri mutoolo atukunga ono mbuye ono atokomentiga kyetategeera gwe abantu bagabyeko ngaoyambalanga ono mutoolo naaliwo ono ali mukubo eyo nafunyemu obuzibu ngajja waliwo abuuza gwaina abaana bameka nono ali mukubo bajja noono ono yoyo bebolooza ono ate muyimbi wuli situkoobire ku bantu oyo wamwe wali muzungu bwe biba agenda kubuwera obwo obuntu nono situkoobire ku bantu omulangaatira gw'omusajja yeyita icon kale beebo n'abalala space yali ntono kati abamu bali eri emanju wa kino ekintu twagala bagenda kubuuza twagala okwebaza alafa yali mu byuma bannamawuli twabibazizza anti gwendetera akazinda lyawe wakiwulidde ina kaliwo abanakibuuza abaana bameka abaana oyina bameka abaana batya mu mutoolo ati era byakunga 16 lwaki ozunula ebitayidde abaana oli omwana wamwe yawona omwana yali omulwadde musujja kale mu kaseera katugenze mu kanyomera ako weyagala okumanya ebisingawo ayinza okuba nga alina kyalina okunnyonnyola mu kitegeere nga tasobodde kikolako naye bw'oba olina ekibuuzo osobola okubuuza kale tundirako alebadi oyinza okukakala ngwasole zigweredde muleeti tubeere nnyaabo ku ebiri okitegedde alibadi bayankya alebadi nowulira bakoleko olikashi nga olikashi babeere nazo mu budde mubeere n'ebyokubuuza bannaffe yugi extra media tiketi nze nzirina oba ku Star Times wali ku Lumumba Avenue osoliza Star Times headquarters osobola okusanga tiketi ezo oba nange fekafa watunda tiketi ezo omulala agikuza aba akulimba si kupapa atalina namba yakola ku Star Times wokka atalina namba yange eri ku social media zange niko Mutoolo Facebook ne niko MC ku TikTok gisomera oba eri 0752 5 14 3 0752 5 14 3 ye namba yange kubako mu nsonga ki ensonga ya tiketi ate endala endala nedda baddaage endala ndi mu mbeera ziza mukazi saagala kumunyiiza nnyo so kati miyinza okuncakalanya nga tuli ewaka omukazi n'agaana okudda ate nga mbadde nninaho wentuuse kale muli bangi
Soko wowe wabanji. Kutolo ugambo asoose kyabadde nti lwaki nategese ensonga ekigendererwa ky'okutegeka show. First of all nina bafaani ababaagala okutulabako naye nga tebalina watuufu wa kutusanga physically. Abasinga batusanga ku TV na ku TikTok nga takulabangako naye nga yali agadde okulabako y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri tulina ekintu kye twagala okuzuukusa mu comedy ono. Twagala kulaga nti comedy bwe tuba tumukoze ku social media tusobola n'omussa ku stage n'abaana abalala ne bakola ki ne batulabirako. Kyekyo si kweddaabulula nnyo siri bubi nnyo naye nga nakwokweddabulula mwekali kuke wedda kyolinze kiriyo kizeemu nakwokweddabulula mwekali naye nga mostly tusanyusaako ku bafaani bange abatanda bangako nga baliyagadde okulabako. bakubuze lwaki wano ogambye lwaki wano so kati nina audience nga sigenda giteeka mu bbaala. Nina audience ey'abantu nga sisobola gitwala mu bifo byawala nga nina giteeka mu theatre. For example tosobola kutwala muntu avudde mu church tugeze wa pastor Bugembe n'omugawo genda mu bbaala okulaba Mutoolo newe yali ayagadde okuwagira ayinza okugaanulwa nti mu bbaala eyo wabeerayo ebikolobero bingi. So nensalawo nti audience eyo nayo gikuŋŋaanye lumu naye nga sigamba nti abakanuunako bo tebagenda kujja kuba ebyokunywa we biri wano biyitirivu naye nga theatre ensonga eyo mukwano lwaki natadde wano sayagadde sosola mu audience. Tondaba kuddamu bulungi kibuuzo. Kubaddemu akanyumira akagamba engeri gy'olina abantu abakwagala ennyo abangi ennyo lwaki watadde mu kafo akatono bwe kati ng'ate buli gy'oyita abantu be bagamba tukwagala tusooke tujjuze wano bannange munjagala nnyo naye tusooke tujjuze wano then tulabe Lugogo oyo batwayogerezeganyako Lugogo ng'omwaka guno ali Bukuti neŋŋamba katugira tubatuuza wano kasooke n'omwami ono tujje ku nsonga ya Kyusi bannjabo ne basebo kijja kubeera eri omuntu anaaguladdeko oba buli mmeeza kulina baako Kyusi. ati wulira tulina abo byokulya babiri mu nnyumba Kyusi ne Eve Chicken Wankoko kati abalya Kyusi bagenda kulya Kyusi then n'abalya papa Eve Chicken Wankoko Kyusi waki Kyusi Wambizi then abaana balya ewa Kyusi n'abanaalya ewa Chicken side zeero twagasa ebirungo kati tusajjagaba ebirabo waneno tomanyi oyinza okufaano n'akabisi tujja kukasuka akantu bwe kagwako kwegamba ekigenda okubeera wano kulya nakomba sowaali olya paka kuwuliramu olaba bwojja nga tolina kuwulira noddayo n'akabizi Kale Mutoolo gyebaleko kale sewo oli otya Ground TV ndikiriya tuzze tukulaba emabega ng'otambula ne brand emanyiddwa nga Mutoolo and Sunny Rasta. Lwaki ku mulundi guno wasazeewo obeere independent ove ku Rasta otekewo Comedy House? lwansonga ensonga eri bweti nti house yange ekula buli lunaku ate nga we mukimanyi nti wa muntu mu Mutoolo oba Mutoolo nze mbirivingira mu muntu abazze. That's why siina bwe naleseeyo ku posteno bano bonna boolaba wano bali Mutoolo Comedy House nkula buli lunaku. So nadde sobola kutegeka Mutoolo and Rasta oba Mutoolo and Chukamba nga ninamu ne talent zemmanyi zensobola okuleeta ku stage ne mu appreciatinga kuba nzirina ate nga mujja kuziraba from asembayo paka ku top kuzeemusewo waliwo alina akakalege ngamaate mwerabidde okukibuuza thank you sho saawa bbiri zennyini bale tugenda kuba tusumulula Ez'okumakya. ez'olweggulo
saawa 2 zennyini tugenda kuba tusumulula era abalajanga saawa zisuseemu mu 2 mujja kusanga sho naye nga ejja kubanga etandise ku ky'abaana banange komedi wange tawemula komedi wa Chukamba tawemula komedi wa Sale tawemula Vanessa tawemulangako buli gwolaba wano ku posita gwengenda okuteeka ku stage tawemulangako bakomediyani abagenda okupafoomingirako teri n'omu awemula kati osobola okujja n'omwana wo in peace kubanga ebintu ebimu ne betugenda okuzanya ku stage birimu Samu education bigenda kubanga biyigiriza so kati abaana mubaleete tibirimu kuwemula Yugi agenda kubeerawo okumonetizinga TikTok kyagenda okubeerawo ku stage tayiseewo bigambo bikyamu so kati temwerayirira ku kintu kyakuwemula bananga abaana mubaleete sebirimu byakuwemula ekintu ky'omusolo kyobola tuli wano mu theatre buli kimu kibeera kiriya omusolo bibeera kiriya di everything kibeera ki smooth situwatetadde mu kisaawe nti no yuwala egenda tukyajiga tuli mu theatre buli kimu kiri fit buzeemu kati ekyokwimpazibwaneki asakama gyali bayiza babadde wakubeerawo naye n'atasobola abadde anti omanye emirimu gye gyakola gya airport pickup abadde alina okubeera wane naye tasobodde kubeerawo era ekyo ekibuzo kye yali kibazeemu naye olw'ensonga nti taliiwo ajja kujja ng'ennaku z'omwezi 16 omukulu omubuuzizaako omwana naye agenda kubeerawo bayizawo agenda kuzanya ku stage omukulu famous celebrity superstar ajja kujja azanye ne kama naye ajja kubeerawo so kati asa yaki omwana wange basi wange mwana wange kati mwagala kumubba takuzibira omwana kirekawa x yamumira yakimanyi tuleyo tukuza mwana X kituufu waguma yakuma Omuntu wakusinga ensumika okkiriza. bakusinga ensumika naye ndowooza byebyo abatwegesa amaaso erinnya Atumbetu Big Kalungi Brian yali agange ennyini ya stage ya Atumbetu Big kale tuli waneeno ensonga y'emu ya Mutoro ennaku z'omwezi 16 Augusto omwaka guno gwennyini gwe tulimu Batin Valley ekituleese kukunga era ensonga eri emu etuleseza waneeno ffe ffenna ate n'ekituleese ekira mukwano nti singa omuyayo tabadde kyali waffe osanga tetwandibaddewo ow'enviiri oba mitani Sani yes Sani nga mukola naye edda yes mwina kyemwatulagaboko edda naye olabe essaawa ziteeno mutuuse okola ekintu ng'ekyo bambi mujje mukuwagire byonna byakoze emyaka n'emyaka kiwa industry ogimazemu emyaka nga 3 byonna eby'emyaka 3 agenda bitulaga nga zomwezi 16 tweyanza katambuzi Assalamu Manya Samia Shawa Ogashawa Mama John of Uganda East Africa and some parts of Atlantic Ocean plus non-living things in abundance tuli basabye nnyo okubanga tuzze wano lwa Mutoro Mutoro saidi yange nga Mama Jona muyinako ebyafaayo bingi byenjagala kukola mujje mulabe ng'ennaku z'omwezi 16 kubanga Mutoro abeera muzzukulu wa mutabani wange nti musematale yasooka yes bwe bamuzalira musematale yasooka maama w'ebisa byamusimba n'adduka ewange ng'alogota naali nomunange ekyenjawulo ekyali ku oyo omwana Mutoro wamuzaala maama we abakazi ento zibasimba wano wansi olwo maama we bamusimba mu kataago nemugamba ye omwana n'abantu nagamba omwana negedde numyemu mu kataago wemuzaala nenamutuma Mutoro nemugamba eitatawe Mutoro nti kale nekinneewuunyisa nnyo kubanga era nzize ndyebuuza nga mpulira n'abantu abamu nga mmanyi Bukenya nedoozi bamuna Kenya kumbi Muganda soma mwina ngamba nti nga 16 wengenda okwanjulira ebyafaayo bya kitaawe obimanye saamutuma Mutoro nti kuba Mutoro naye alina ekitone ekyenjawulo kyalina muye nti asobola okukola komedi n'oseka n'olowooza weeri oggwanga so ne ŋŋamba nga 16 tujje tuwagire omwana ono Mutoro comedy experience
And I say all of my pupils, my friends, my enemies, come and we laugh and we cry because Mutoro is a non-living thing in abundance. We appreciate Condé. Thank you to our person. Secretary and keeper plus the two opposing opponents plus the outside life. As the motto is written, Mutoro comedy experience. Thank you. Kwegamba kyebategezaako okutegeeza nti abantu abali wano buli omu alina kyamanyi ku Mutoro kati ono byayogera byonna bituufu. Genda maaso. Okay, tweyanza nnyo amannya Sami Anshawa, top 10 comedians. Twongera okwebaza abantu mwenna abamawulire abazze ne bafaani mwenna abalaba abamawulire bye bakwata. Mutoro ono kyemmanyiiko nti ffe twagenda okujja TikTok nga Mutoro wa kabi nnyo. Bali bakola ne Sunny Case nga abasajja bakabira ffe okubeera consistent twabalabirako nnyo ne tugamba if Mutoro aba asobola olemerako bwati nafuuka obwakabi naffe tusobola olemerako ne tufuuka abakabi era twabalabirako nnyo Mutoro, Sunny Case, Chukamba, abasajja babaddewo so tusaba bafaani baffe bonna abali eyo bambi tujje tuwagire Mutoro ennaku zomwe zigenda beera 16 August. Jangu Mutoro akoze ebintu bingi nnyo kati mu bintu ebingi byakoze mu myaka egyo gyokka jangu obirabye just osasule just emitwalo 2 oba emitwalo 5 just otuule olabe ebintu byakoze byonna just kiringa appreciation okumusiima ebintu byakoze so tubayita bafaani baffe mwena bafaani ba top 10 mujje bambi tuwakire Mutoro. Thank you. Obugalo bw'amaanyi tweyanziza kale local drama. We are all about drama, comedy, and Mutoro being Mr. Makula Chika. Fengasta times to be Navayo to Mwagiri na Mwembaita, Muje Mwagire, because he's talented and he knows what he's doing. Enakunga 16 August, Tujawila to Mwagire, and I'd appreciate if all of you join us in supporting him. Mr. Makula Chika. Mr. Makula Makula Chika. Hello, what's up, guys? It's a good one. Kujja abantu baffe abalungi kati tube muli bulungi nnyo era tuli bulungi nga mutulaba obulungi butuluma tuli ready nnyo okubookya mbadde mukwano gwa Mutoro and workmate for 8 years. And I want you guys to come and experience these years. Experience this is very, very new. Comedy experience. So muje nga 16 August mwetuli nnyo mpozi nga mwina bimubuuza Najabuuza mmaasa ebijabuuza nga 16 mukeereko nnyo ate mujje nga munyumye tetulina dress code, just to kill. Buzitowamu ogyeko Tajeni ndi wano kula SMG numbers nga tukola plumbing n'okusima ensisi n'ebigenderako. Ndi wano kula Mutoro tukolaganya ebbanga ddene atulangira ku TikTok ate nga tulwedde omumuwagira kikakasa nti agenda byakola bigenda kweraga ye byakola bigenda kweraga nti buli bulungi Bantayige Extra Media zaavugiddewa era nga yenze Extra Awards zijja okwegatta bannamawulire bonna twala omukisa guno okubaza bannamawulire abavuddeyo babawulidde omulanga gwa Mutoro nti kamwegatte wamu ne Mutoro ate nga mukikoze olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 tubasaba bwe muba mukikola ng'ennaku z'omwezi 16 today's 16 bannange mwenna abandaba eno baganda bange bato bange wonna mu ngeri gwe gyondabamu tubasaba busaba jangu olabe kye bayita new comedy, new generation, new ideas. Mutoro musajja wange bwe nasoma ebirungi
ebiri ku Mutoro wallahi tebijja kugwayo naye nga mbasaba mu bwetowaze mu kitiibwa gwe wenna ndaba eyo tuwagire Mutoro emitwalo egyo n'etaano nammwe abali eyo ab'emmeeza emitwalo 5 ate tubalinze ennaku z'omwezi 16 wano ku Bati Valley Theatre. Sanyusa obalabako wano amanya n'eddoboozi nze Samora ku Radio 4 Ensunsuzi. Tuliwo olunaku lwaleero ku lwa muganda waffe era saidi yange eri muganda wange from another mother naye bayinza okugamba tulina obwaffe bwe tutera okukula obwempolampola nga bwawukanaku bwakola saidi zeeri naye nga Radio 4 tetuyinza kubeera nga ate tumulekerera kubanga mukozi munnaffe ate era buli omu lwavaayo n'agamba nti alina kyalina nga Media House tuvaayo ne tugamba nti atugenda mumuwagira atugenda gezaako okubeera nga tumuwa full support mpaka kuwulira bubi ey'okulanga ku mpewo of course nga tasasudde kubanga y'omu ku bannaffe akasente akafuna naye ate tetwagala akasaasaanye mu bulangu so tugamba nti obulanga afuna tujja kumuwa sapooti yonna gye tunaaba tusobodde naye wanaaba yeetaaze management okubeera ng'emuyambako kubanga tukimanyi nti no ali very talented era n'okujja ku Radio 4 musajja bamulabamu bingi nnyo ali very promising nti kino kyemulabako kitono nnyo abamu kummwe muyinza okuba temumanyi nti no zino zessaawa bwe ziti zaabeerako naye mu ddakiika ntono nnyo Mutoro aba alina oddeera ku mpewo naye management ekimanyi kino kikulu so omuwagire naku z'omwezi nga 16 naffe tujja beerawo obulambo bwe buli online platforms zaffe zonna tumulangirako tukola kyetusobola mu capacity yaffe nga Radio 4 so tubadde tusaba mikwano gya Mutoro abanyumirwa komedi we ku TikTok n'abo bamwegomba mujje naku z'omwezi nga 16 Bati Valley Theatre tusobole okubeera nga ate tumuzzaamu amaanyi kubanga yetuba tetuzze tumanyi kiyinza okuddako atweyanziza nnyo ssebo Radio 4 Ensunsuzi tugende maaso ssebo Mutoro similima mininyono nyangini mininyamuno masibawulira misimbi nyamuno mulinyomo munyimilima ennaku z'omwezi 16 siminyamuno mulinyomo munyimini tuli wano ku Bati Valley misimbi nyamuno muninyangamu nyamuno munya Mutoro bagenda okutulaga mukyala w'omutuufu similima minya agenda kutugamba naawe wajabeera similima mininyomo munyanguno munyi basiponsa mwebale misimbi gibambi similima minyi Mutoro nyanguno munya gambi Mutoro tukusaba otulage ka vidiyo ke wasooka similima minya abantu bakulabe owali ofaanana misimilima mininyomo munyanguno munyi. So, ladies and gentlemen, that is another bit of that. But thank you so much for coming around. Of course, it was very beautiful of a time. But of course, I need to put yeah, they did move to Zimuno. They got to Bagara Niba and Webale Mutoro. No, to get so much of Pinamkaga to Magia, one when you were truly Bati Valley. But to Maliza show the Napuzomezi, Kamusam September. Abatumbe twabayo tuli kulabonita mujibambe mutwagire kona face on Istanbul bazi bulungi nnyo twenza tuyanze madesa bakazira kama sinaka babo nkawe abakyala mushikwini ne Eva era musaba mujje mutule wevudde wano ngiri ne oli wali tugeze ku ready na odde bugenzi yes amanya ndozi amshikwe musonyo ndozi sawa zino wadene naye kati ndolwadde wasiki Waki? Senyiga ndoba nayenga duwe y'abakyala mu Uganda sawa zino traininga yes ati tuli bakyala tuli ekipya mu comedy ekibadde kirudde okubeerawo abakyala tubawa amaanyi tubalaga kisoboka temutya comedy bano siolo bano tubasobola abasajja bali bawambye comedy
yes naye saawa zino naffe tevuddeyo tulinyirireko mu kigere kyammwe tulabe mubeera ku stage naye nga nze bamutash queen abasinga mumpita eva yoli ow'ebitama mujja mulaba bulungi bajja basembereza akafaananyi bakasembeza oba ne saawa zino yes naye nga that's it hati kati kino kipya yeah when you it's now 1 year twatandika last year no ne eva yes abasinga bali mu malire Kabata yeah but it was a good force of life kitegeeza wajjadda towajja obufumbo bwagaana owaayi obufumbo bwagaana atobali bufumbo by the way he's a married guy yeah he's just my friend Atega strictly was my teacher asomesa microphone namwebaza wamala nebbanga ki nabana naye myaka 7 olwo wakamala ebbanga ki mwaka mulamba katonda aliira Kabata waliwa wali obeerawo naliyo nga lina hoteri nga ntembeera katokola komedi okola gyekaliyo kiki no sintavi ama tuli ku Mutoro today yes mami mujje tumuwagire nawe temumanyi kutulaba ku stage abasinga mutulaba masimu gammwe mujje mulabe live abduwe y'abakyala nga 16 August mwezi ogujja mami tubalinze we shall provide kama kuwa sebo ne banyabo nenga mu byonna amanya gange nze Eva nkola ne Queen mbadde sinabakola ne Queen nga nkola neziza bafana tuli ba veteran mu kino ekintu mukwano yes yenze yali anyanya amabine nnyo byonna ebyo ayagala omunyenyeza amaaso asula tudde ebbali kati ennaku zino nyenya privately anyway ng'ennaku z'omwezi 16 August ogwo mwezi ogujja bambi mujje mu bungi kano akafo tukabimbye tukaabye kubanga mpulira tukasobola bannange nkolanagina valayate wano kubanga wentunuulira waneeno sijja kwogera mama Jona kansirike sikubbira omusajja nenga all gye babitubeerewo tuwagire naffe jiwo y'abakyala wetuli tugenda beerawo nnyo mu bujjuvu mbagala nnyo kale tweyanziza nnyo tweyanze